Kale mbalamusizaako amanya yenze Omukunja. Waliwo amawulire agatambuzibwa nga abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oludda wawe bafuniramu, naye bifo nga tonnatambuza amawulire ago kale nze oyinza obutambalirira, kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira neerowooza ku famire yange, kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba Mukunja afudde, gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira, mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira. Bw'oba okyalina embeera bindeega n'otabakwata, oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola, mundeke gyendi, nange nina ensonga zange lwaki, kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media. Naye bwe mba nasalawo ne ngamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media, kitegeeza nsaba busabi mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba, neeyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu, ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo. Olinajja nzize kuyamba. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna, naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba, ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza, naye nga tomanyi by'otutte, naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo, naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunyamba, ky'oyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayiririrako maama omulungi, maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku ky'obulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye, era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati we yagambye. Omuntu waba omusiru naawe ofuuka musiru. Recently okujjukira nti waliwo yampandiika njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde, naye nga ali ku nze. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Nze gyendi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puleesha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbagaliza buwanguzi, mbagaliza birungi, otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate ku ffe bye tutuuseemu.
Mukama bankuumire saagala ate kuddamu wulirayo omuntu omulala nti Mugunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama bankuumire. Mulenzi amanyiddwa nga Omukunja Tasera alajjana akatambi k'omwana oyo kazze oba kamuvuuka oyo nga katambula bagamba yeeya bamu bagamba yafudde bambi mu nnaku ennyingi n'obulumi obungi bw'ayinimu kwe kuvaayo atangaaze eggwanga nti nkyali mulamu naye mulekeraawo okumbika kubanga we mumbika abantu bange bambi mubateeka mu matigga amasimu gankubirwa nti ate oluusi nendwawo okukwata kuba oluusi gansanga nga munange nyina ate ebimenya nti ate awo ne beeyongera okweraliikirira nti nkyali mulamu naye alajjanya ekintu n'agamba nti mmwe mwenna ng'oli ewulira oyagala omuyamba mukole ekintu kimu mwegayirire omukyala Halima Namakula amusonyiwe. Okusinziira ku ye agamba lino ddogo nti omukyala Halima Namakula ye yamuloga nti era bw'oba mujjukire waliwo akatambi eddako ke yakola ng'agamba nti Mama Halima Namakula mbu be bantu aba balyako ssente mbu muwuma n'atuuka omugamba nti bakomyewo ssente ezo. So okusinziira ku ye agamba nti mbu ebigambo bye byayogera bye byanyiza Mama Halima Namakula era bw'atyo mbu n'amuloga mu bigambo bye nga wawulidde ayogera era awo asinzidde n'agamba nti oba oliyo ng'oyagala muyamba genda weegayire Mama Halima Namakula amusonyiwe. Ebyo ate nga tuzze ku nsonga ekuta abantu omubabiro ensonga za Map Media. Omwana nno ye yamunaabidde mu maaso amusomedde n'amubuulira agambye nti owuwo alina okuwulira ekituufu nti omuntu akwagaliza alina okubuulira ekituufu okusinga okushugakotinga ensonga nti omuntu waaba takwagala akushugakotinga n'akuleka n'obeera mu nsobi naye omuntu waaba akwagala akubuulira ekiriyo. Omwana amubuulidde amazima n'amugamba oba onyiiga oba okola ki n'ekino kye kituufu. Omuntu yenna ali mu bukulembeze. It wasn't called for okujja ku social media ate okubyogera. You are not the first person okutuuzibwa. Banji batuuziddwa. Nze bino nja byogera kuba nze netwala bajja kungamba mambo ate lwaki wabyogedde. Edi Mutwe head of security bamutuuzaako yavaayo n'akyachayika. Waliwo n'abadde batakimanyi kati mbabuulidde ati nze ndi wa mumwa buli kimu byo lwaki mbyogereza sina structure kungamba nti gwe kati tukutuuzizza wayogedde ebyama. Edi Mutwe bamutuuzaako kyonna kye yakola Mukama yamanyi ensi yali teyakimanya nako. Olwaleero General Gaddafi ali ku ntebe ali katebe Sharoni wa Bobby bamutuuzaako mbabulireyo omulala Deputy spokesperson Alex Waiso Mufumbiro bamutuuzaako kyekyamutuuzisa ayina bye yakola ki nga mpuuga akyali loopu kati baba batuuzaabo abali ku high command then wayu atakkiriza nti kati woba otudde toyonoona kuba bw'obireeta eno mu media olabisa ensonga z'amakozi kubye ku mukutu tufuuke ekyo ekisekererwa. Toyinza kukola bw'omanya nti bakutuuzizza bagayetuula ng'olabyeyo n'abali ku high command batuuzizza abantu bangi aba high tower babatuuza ani ono omukyala ani Sauda Madada bamutuuzaako wamulabako nga yekyanga Shuki babatuuzaako abo bonna bonna babatuuzaako kati obakera nga bakutuuzizza don't come to prove a point just kakana omanye nti owabanga wadde wabakulembeze be batunuulidde ne baga nti kabakusalira omusango bakugambye sooka otuule obwo bwekulembeze gondera obukulembeze because Uganda gye tuleeta nti n'abantu baayo babavunaana nga bakoze ensobi. Ndowooza mubiwulidde ebyo byonna mubadde mubimanyi mubadde mwakitegeerako nti ne Waiso Mufumbiro bamukubako akatebe biibyo omwana agambye nze kambi atuule abibabuulidde agambye nti oba bakuwadde suspe sirikako savinga okomewo okusinga okwasanguza ebyama. Era ku nsonga yemu eyo yennyini omusajja mukulu analyst naye avuddeyo kubanga ajogera kayogedde ki bibino. Ekito muganda wange Map Media sinti oli muweereza mubi sinti Patricia Mubito era sinti teweetaagibwa services zo
services zo zeetaagibwa yensonga lwaki owummuziddwa buwummuzibwa yensonga baaki bakuwadde red card olulala oyiga enzannyo ennungi ensi bambi edibya mutere nti kituufu ye Ronaldo yabadde yabudde ng'agenda tuteeba naye entema gye wamutebye teyalekedde leefa ly'okusalawo nti owummuzibwa emipiira 3 endeeta ye nga tematalinga era badifenda omulimu gwabwe ebiseera ebisinga gwakulemaza bazze bateeba oba gwakuyoola bazze bateeba era siwulirangako mbu defenda awangudde ekyobuzannyi bw'omwaka bameka nga defenda awangudde ekyobuzannyi bw'omwaka si bangi kubanga omulimu gwabwe si gwakukakasa bwe bazannyi obulungi akawoowo wabula gwakudefendinga ttiimu kuba babudde no matter what but the way you do it is mattering enkola y'ebintu ematalinga era bwe nakulabye ejja kawungezi ku live by the way nange nnyinza okuba nze omu kuba taasanyukidde decision eyo naye ate kyabadde tekikwetaagisa kujja ku live kugamba nti bampummuza era bannange kikye nakoze ekikyamu then obeera unqualified okubeera omuzannyi w'omupiira obeera unqualified okuzannyira mu liigi y'ababinywera naye ng'ate ebiseera ebisinga otya red cards ng'ate wajja okimanyi nti mubeeramu ku zi red cards. Wow, akozeseza ttiimu z'omupiira okuba nga wabula ku nsonga eno etambula eri mu ddiiro egenda mu maaso yeyo ensonga ya Map Media Patricia Sewungo wamu n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Sama Uganda. Tweyongerayo nti olunaku lwaleero yes abaagala entebe ya Honorable Segirinya Muhammad oba abaagala ekyekawempe North olunaku lwaleero bamaze bonna okubanga bateekayo ebipapula byabwe era nga basunsulibwa. Tulinze kintu kimu okubanga ate balangirira tutegezeddwako tujja kuba nnaku lwa nkya tujja kuba nga tutegeera ani naye nga yaliko oba abadde kiyambi wa Honorable Segirinya Muhammad oyo nno aze olunaku lwaleero era n'asunsulwa era nno nga mwabo abantu ababaddewo kubanga bamuwagira mwe muli ne mukulu Honorable Alan Sewanyana mu bigambo bye bwati bwayogedde. NUP National Unity Platform ensonga zongeredde ddala okulinnya enkandago mu mawulire ge tulinawo olunaku olwaleero obudde busibibwa kinnyika gobe mu kibuga Kampala anti eyali personal assistant wa Honorable Muhammad Segirinya Dalet omwami ayitibwa Luwemba Luswa oba tumuyite Honorable tomanya nti ayinza okuwangula maaso awasanyalizza ekibuga emmotoka nga tezikyasobola kutambula olw'ensonga abadde atambula mugu one man army okubanga agenda ku kitebe kya National Unity Platform okusaba NUP okumuteekamu obwesigwe. Abantu bangi abavuddeyo abeesowoddeyo bakkandidates ab'enjawulo okulaba nga basaba National Unity Platform okubateekamu obwesigwe okubanga badda mu kifo kya Honorable Muhammad Segirinya. Kubano nno kuliko munnamateeka ow'enkizo ate ow'ensonga omwami Nalukoola Luyimbazi. So okusunsula kugwa olunaku lwaleero enkyange ennaku z'omwezi 5 NUP egenda kubeerangirira ani gwe bawadde kaadi ku kifo ekyo. Fantastic. Era mu bifo ebyo nga banoonya ndabye omusajja mukulu Bajo Events awadde ensonga ze lwaki Luwemba Alex yandibadde omuntu omutuufu okubanga aweewa kaadi ya NUP era atuuse n'okugamba nti bano singa banaabanga Luwemba tebamuwadde mbu bajja kubanga mu butuufu ligase ya Honorable Segirinya Muhammad tegibagiwadde respect. Magalo oyo bamusiba bano banalikola babuukidde tokotanga abagezi bakola ki tebabeerangako mu struggle nga bamagala kyengambe badde nga ku mwana w'enansana tubona waliwo abantu benzentekako amaaso mu struggle nga babaddewo mu bulungi ne muki loyalite kintu kikulu kateekawe nga omuntu yandibadde loyo omutuufu yandibadde ki magala nalokola eyo kitagiriimu nabano abalala omwendo kito bagikola ki leesi erimu abantu babiri magala naani Alex magala loyalite bamusiba abadde loyo abonye musiraamu ayina empisa katate Alex omugenzi amuwe enkizo ku magala okuddiza kubanga tegatukirize tugaane nti bwe munaakola ekawempe ensobi ne mutazaawo Segirinya ebiri batukako byonna temutukogganiranga. Bannayuganda balina ekizibu basiru bakyamuka nnyo beerabira mangu ennaku gye bayiseemu
berabira mangu ebizibu buli ekiseera kyokola ekituuka Museveni abasindikamu eddogo ojja biwulira nga biwoggana ffe tuwa Bajjo ffe tuwa Kasuku tebiina magezi mumanyi lwaki mbivuma tebitegeera bino byonna Uganda biremu okumanya omuntu abibeera kubanga bw'olonda famire ya Ssegirinya n'olonda omuntu alina akakwate ku Ssegirinya okutuusa legasi ya Ssegirinya kitegeeza osiimye Ssegirinya byali akola ki kuba ye mubaka yekka eyali akoze ebintu mu nnaku 9 bw'okola ensobi n'ojjawo legasi ya Ssegirinya nabana abaka abalala batakola bajja kugamba Bannayuganda byangu byakumanipulatinga Mutega Kasuku kyenkugamba so singa bagamba nti katuwa omwana ono wa Ssegirinya tulaga Bannayuganda ekizampo nti omuntu bw'akola obulungi asiimibwa eyo Uganda egenda kukyuka maama oba yakola ensobi oba Kasaga yakola ensobi ebyo byonna byonna omukulembeze asonyiwa tewalina nsobi y'amaanyi eri awo eyinza kummisa mwana oyo kkaadi ate Alex yafuuka Muhammad oba Muhammad ompulira buli kyenkugamba kakati amaanyi gonna noyita nalukoola omugaati mpuliza noyita nalukoola noyita bagala nobagafana tuwagira oli omwana ku lwa Ssegirinya kawempe ekwata omuliro naye kati bajja kama kaadi kagende nga ka independent magala bamume kaadi agende nga independent nalukoola bamume kaadi agende nuupu yandibadde wanu family nanti bonna tebasobola kulowooza kyekimu nopo olina kusalawo yo kyeraba ekisinga mukulaba okwange nga Bajjo nga si byakukyamuka ku lwa Ssegirinya eyo omwana wa Ssegirinya yeetaaga kaadi ku lwa Ssegirinya omanyi lwaki tujjemu bano ababaka abafere abannanfuusi tubagenda omuntu oba ofudde bakujjukira naye bagenda kukola ensobi naye kino ekintu kyekigenda okubakuba bagenda kusetinga precedence baleme kujjukira kuteekawo legasi kigenda kulaga nabo bajja kufuna bifo kigenda kulaga nabo bajja kuwogana mbuwoganye kola ki nti omubaka yakola mu nnaku 9 tosaludde mujjukira nakuwa muntu anajjukira legasi y'abaana be owadde omulala kitegeeza mwajja mu bizinesi ojja kulaba miliyoni byogera eno interview giterekange bulamu bwange bonna nti Kawempe decides for Uganda sitayiro ki oba press ki election ko zijjo tambulira bagala tambulira mu byanfuna oba bagala tambulira mu byako deliveringa basasudde omubaka Kawempe abantu bamanyina Nagirinya gyali ojja abana basajja tebanadda ku ssomero ebyaddala ate abo abaana bazzeeyo ku ssomero batandika weekend tebalina school fees ezidda ku ssomero ojja ndi kasa oliwe yafadde bamuvaako naye ng'osobola okwelabira Ssegirinya we yayambanga abanako oyo ye Bajjo events buli omu ayina right okubanga awaayo view ye according to him ekyo kyalaba nti ekisaanidde okubanga kikolebwa naye tulindirire tulabe ani gwe banaaba basimye okubanga bawa kaadi ffe tuli okubanga tubaleetera nga tubatuusaako yassa okumanya binaatambula bitya binagenda bitya naye nga akaluluko oba entebe yo ebbuguma mweri abantu bangi nnyo beesowoddeyo okuva olunaku lweggulo twakugambyeko nti mulimu n'omusuubuzi era mulimu ne kandidate omu eyeetisse fayiro namba gye yagambye nti yasooka najja ne bamugamba nti talina biwandiiko n'agamba nti kaneetiike fayiro namba infact yeetisse keesi namba n'agamba nti mujja kuba muŋŋanga mulondamu bye mwagala bye mutaagadde mbenga mbizaayo so enteekateeka zonna ziri mu geya era nga nnaku lwaleero balabiddwako wali ku kitebe ekikulu Makerere Kavule buli omu nga azze okuba nga yeeyanjulayo era ng'ebigenze mu maaso byonna byonna mubirabye era tusobodde okuba nga tubatuusaako bw'atyo ne musajja mukulu Kaperere Photos Tata Trump ne Mama Trump tebalutumidde mwana bagambye nti naffe tulina okuba nga tukiika embuga Tata Trump ne Mama Trump batusazeeko leero tuli nabo. abadde bayingirawo ku kitebe naye nga Mama Trump musanyufu bitiya abadde musanyufu mukazi wattu naye ngaera bulijjo Mama Trump mukyala musanyufu nnyo so abadde alina okuwerekerako bbaawe bakiika embuga oli ku NCK TV nkugamba kimu nti obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga mawulire tulina mangi nnyo nyini ddala gwe tuula tuzikalira nywera ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa mu bwojjobo bwabyo tuula kalira nno nga tonatuula osooka kusubscribinga ku channel yaffe wamala okusubscribinga noonyiga akade awo nno ebisigadde olina okutuula butuuzi sirika
mbenga nga kutuusako anti wano wokka bwe tugayina mu bujjuvu sigala naffe tovaawo.